Simbule balasi. Walabi Junior bamututte ku kitanda. Tamale Junior bamututte ku kitanda ensambya nga biwala ttaka. Nagenzeyo mukyalirako ne gladiator yansanzeeyo. Gladiator. Tamale Junior ntandike tandika. Tamale Junior oli mwana muto. Siri nze muzadde wo mukubo ina ko ki? Kunsi kuno. Era ebisibu byofuna. Nchinyonyole ntya. How can I speak it in the machuwa way? Anchogerera nga. Yanyumisa sitole. Nto wa boda. Yali achuka to kutuna java. Nze ng'omuntu ow'omwoyo nendanga byandibadde mu neddogo. Era kyamalamu amaanyi. Bwe namusanga mu ddwaliro ate bamugamba muntu mukyamu mbu yamuloga. Nengamba Tamale Junior nti omwana omuto ne mama we yaliwo takkiririza mu ddogo. Waliwo akakasa akampi akafuuwa emmindi akalogo akamanyi baani abalogo kagenda ne kamugamba mu ddwaliro ndi full figure yakuloga. Full figure amanyi abalogo. Ne mugamba nti full figure g'oliko zolo. Ti full figure ne waba mulogo. Asobola okuba agenda mu sabati ne yeerabira kiyalese wakana ddayo. Ne yeerabira gwagenza okukola ki? Okuloga. Nti wadde full figure bubaga nti mubine full figure si mulogo. Full figure taloga. Kuba waya tesigatta. Ne bwesiba zigatta. Ne wakuvuma kati ekira bugero tuke ekiro nga ayerabidde byakuvumye. Ngate mukwano gwo. Kwa lwakakasa ak'omutima omubi kampi. Nkatege. Kali katwalira Junior olugambo. Mu full figure yakuloga. Kubako kalogo. Full figure taloga. Obukazi obumpi obwasirana bufuuwa emmindi. Kyovanga tebufuuwe tekalina basajja ne keefula ka motivational speaker. Kasunga busunzu omuntu yenna bwakuleeteranga ebiboozi by'ekirogo yaba omulogo. Mugobe bugobi. Era nagamba Junior toddamu kungamba nonsense full figure talina budde busooleza full figure. Sina kyenjagaza full figure. Ne full figure si mulogo. Nekyo kituufu. Full figure taloganga. N'obwongo bwe tebumukkiriza kuloga. Kati musawo ky'Omuganda tugambe tuli eno Busoga. Ayinza okwesiga nawa full figure eddagala eritta omuntu. Era jakuba kalimu afulumesa buli agenda akuswaze nagenze wakwezi n'enkuloga. Kituufu. Ne talina musawo ayinza kwesiga. Nagamba Junior talina musawo ayinza kwesiga full figure mu waddogo. N'amayembe gamutya. Ne lubaale atya full figure ate kati anaasiga atya lubaale. Kiki? Kwegamba abavubuka abatoto ejjemu endowooza nti bandoga. Ne ngamba Junior akendeeza entalo. Nti kiba kibi mu nsi okubeerawo nga tomanyi mulabewo yaani. Sawa zino bajjo waafa abamuhoozi oba Museveni. Yakutta. Sina mulabe mulala. Kugaye bwenfa abamuhoozi obaani. Naye Junior tamanyi mutuuki mutuufu gwakola ki? Gwalwana naye. Gwalwana ekyo kyabulabe kye kyali ku Ichuli. Olina okumanya abantu. Nagamanga Ichuli not the sense of direction ani akuwalana. Bw'ofuna obuzibu kati ani abukuleetera. Mufe kwekwasa kuba full figure talina magezi galoga muntu. Nze full figure mumanyi. Kituufu. Ye muntu goyomba naye nkya n'abyerabira. Ngali kusi. Ye yasinga omutima omubi, talina mukwano, talina mmisi, naye ate si mulogo. Ate ali mu Katonda asabira wakakande. Kati akakazi akafuuwa emmindi akagenda kalaala samono ge akamanya abalogo ke kaki. Omanyi twajula ekizibu kya social media buli mbaata. Buli kiwumba tutu kibeera ku social media tebakigoberera. Kati kagire kafunayo bu following katambisa kagenda kazunga malwaliro mbuli akuloga. Kati gwomanyi otya nti oli andoga. Wamukebedde ddi. Wategedde otya gwatageze ku musawo nti oli andoga. Webale nnyo. Junior tewali amuloga. Junior teri amuloga yali accident. Nga bulijjo wera. Era namale yabongoka amanya 3. Nga kibi. Nafune bwa kabina. Next to the kabina gundi wano ye nubulano kabina wamutayimba bwe wamugira. Ayina ne bwa mugongo wano. Ayina bwa wano. Ayina ne bwa n'amannyi gakala ki? Gabongoka ko. Agenda kudda watu bera kuteka mwaga ebyuma. Agenda kuteka mwaga ebyuma. Era kwe nsambya nakira ne mulabako ne gladiator nansangayo. Bannange nno. Ye gladiator. Bannange kasoke mbabulira banna Busoga. Tonyomanga omuntu yenna nga atandika. Nze mufuka gladiator nali simumanyi. Yajja ne mmotoka nyingi ensambya. Naye ekivubuka kirina empisa. Kiki? Abampolisa kuleli y'Ebusoga mujjukira Kyagulanyi wedda. Firebase. Nti Firebase we yajjanga abantu nga balina empisa. Kyekyakubisa Kyagulanyi babebekulu ne kamiliyoni. Nga Firebase ajja n'eggaali. Ompulira? Takoona ku muntu. Bwe babba essimu Bobi Wine avaawo ofunye essimu yo. Eggaali yenge gye zibbye. Bobi Wine nga n'oba osiibwa omuvuma baakusanga bw'ajja n'eggaali ye tekkoonako. Kyenalere ku graduate ensambya. Bamuyita graduator. Yansanze wa Junior nabadde simumanyi. Naye mwana yazze ne bakanyama nga bawunya bulungi. Eggaali ye ng'ewunya bulungi. Ase mu ddwaliro ng'ali smart nga muyonjo kikakamu
bambi mukatonda mugula musika wa Bobi Wine agenda okusikaza eggaali entufa muyita gladiator eggaali ya mpisa ng'eggaali tewunya lusu basa ne bapakinga mu ddwaliro abasawo ne bagamba polite ne kibawa ebisuubizo mugamba ne bamba beggwanga bakole ki true rastaman bw'atyo bw'abeera kwezi between myandi y'empisa kintu kikulu nnyo nalabye nti kirina ekivubuka Katonda akiweeyo oluyimba lumu ate kirinayo oluyimba luno lutambula lwaki tugamba bangi abeebuuza gladiator yaddawa nze nayita Bobi eyabba ennyimba za Bobi ekizimba kinyuma nasanze ekivubuka bulijjo sikimanyi nze lujja kulya gladiator nasikola ki naye nze manyimba kulisaiza ani nawe nyambako tewasoma lwaki okigenda mu nga tokimanyi kugamba okulisaizinga kulisaizingi yes nze omuntu yenna akola ekintu ekimatiza bajjo kitegeeza Uganda yonna ematidde ekivubuka kyazza nga noonya kyenkulisaizingako nga sikikola ki nga tokiraba gwe ng'onoonya nga nze abadde nekukivuma atize ndiwo okulaba nsobi bwe kyase mu ddwaliro nekibuuza ku bazadde ba junior nekibuuza abazadde abalwadde abakoze eki abalwadde they felt at home omanyi omuntu agenda watunawulira emirembe kakati nalaba ekyayoza mu mpisa za gano magaali gabaddewo buli kozi lwolikola ekintu nekinyiyiza omuwagizi ofuna ebikolimo kati eggaali entuufu yeggaali ennyonjo erina empisa n'akamwanga tekawunya nga osanze abalwadde bawe ekitiibwa yapaakinsa ensambya abasawo bonna ne batunula nga bamanyi agenda kukola fujjo nekivaamu ne manager waakyo nze kyansanze ntudde wa junior nekisimira nekimpa respect nekibuuza maama wa junior nekibuuza abalwadde kati abadde kipaakinze waadi abasawo abalwadde abakazi bakola ki bannakazadde b'eggwanga tubazibidde ekkubo amangu nekidduka nekizaayo ebisumuluzo bajjewo emmotoka amazima kwese kyekivuuka kiguladiete bwe kinaafu kyenalabye kyekibulamu muwandiisi wa nnyimba ate njagala nkubula bagamba tekimanyi kuyimba baswadde kubanga Uganda buli fisikundi atuwa okuyimba agamba nti buli muntu ayogera asobola okuyimba nange bajje osobola okuyimba kakati ekivuuka singa kifuna ati mpuliriza gwe kwezi ekivuuka nekifuna lwayita mukatwe yegeto agenda okuddako nga bwolaba Kyagulanyi abanga muyonjo Kyagulanyi tebabbaga ku bantu njagala omuntu yenna ayita vidiyo eggaali yakyo bwe bayayikubiyeyo omuwagizi mu biseera bya Kyagulanyi nenge biseera byange eggaali zakajja zikyalina amaanyi nina omukadde mubiri mu mmotoka kwezi njagala omuntu yenna ngamba nti nasanga eggaali ya Bobi Wine n'enkuba aba n'empisa bubi ekibayita true rastaman is a true eggaali kibayita eggaali sikumalako balala mirembe kibayita eggaali kaboto kati zinafuuse ekivubuka nakiwagidde era nga nagamba ne babitekisi bakirange era nga bapromota bonna balanga ekyana ekyo kyekiguladieta simanyi guladueta kubanga kyana oba kyegonziza bwegonza oba zempisa zaakyo nange simanyi naye sirabangako muntu alina mutima gwa nsi ye na muntu alina mpisa kakati ekisuula abayimbi be Uganda kankikubulire kwezi abayimbi tebalina mpisa bazireka waka empisa bazireka ebiyimbi gasabijja ne bifunamu ku mmotoka ne bifunamu ku busera te biba masiikini nga birooza bisinga kwezi gwe bisanze mu kkubo nga birooza bisinga omulwadde gwe bisanze mu ddwaliro kati kambawule baserebulite bali byokusinga abantu ba wansi kakati bw'olabanga akabonero ka success konna mu nsi zibampisa kwezi discipline kintu kikulu ebibimbi byonna byosanga byagwa ebirajana twagwa byalina omutima omubi kibayita celebrity tebakyatulanga you must be celebrated yamba abanaku kola charity yamba bamulekwa yamba bannamwandu yamba abanaku tasensiyo that's what in case you gone you are celebrated nebiyimbi byalo bimanyire okusanga omuntu ebimukuba oluyiko okuba celebrity nibamukolako effujjo bimanye okusanga kwesi nebimukolako effujjo kwe kuba celebrity kakati wana abayimbi music industry nayagudde kati abantu bagenda kuddayo ku bayimbi music omukadde bakabuyesa embogga basebata kati bino ebiyimbi byonna ebitalina mpisa ebisinga bikola mbu simanyi bibadman byagenda kubanga bakasitoma bano abantu bawasikiringa byabufuzi lwaki bawagira Kyagulanyi nti Kyagulanyi ayogera ku bisibu ebibaluma alireetinga nabo mugagga yasimba international icon nebo asanga dogo sita ayimira nakola ki that is common sense kyekyamu ekiri mabega omuntu yena wakubuza lwaki Kyagulanyi esakizindinga Kyagulanyi mpisa that's why Muhanji ne Bebe Kulu betwala mpisa bonna bayina amalala
Bebe Cool ne Muhanji Muhanji aina amalala ali this time Bebe Cool yali mutuufu the stories nga ku Bebe Cool Bebe Cool ase tomwagalangako mpuliriza simwagalangako nenjogera mazima nagane program atayagala mazima njikolechi yenna awulira atayagala mazima va ku TikTok va ku program eno Bebe Cool omukubidde simu asokuyimbira atuse go tudde mbakazi oganya okujja muri kuganayisinga ate Bebe Cool yes mwanirize osoloza sente sikubuze ogambe bugambi mwana tuye muwe sente ziri wagende akuto busete agenze otaddeyo twito ogambye ntegedde lwaki tubagala Bebe Cool that is disrespect yandi because Bebe Cool abanga singate yagenda kusho Bebe Cool yandi badde mubi yes ne wabatu kusho no mulagati wabigereza I don't want disrespect I don't want to be disrespected yes kati isise kushoyo ompado akakadde kokamu toyogedde nange kwa Bebe Cool sikiyenje yes isani is sitakiriza gana Bebe Cool Bobby Wine Chameleon beba big silibina yes combinated daw Bebe Cool Bobby Wine nagamba nti Chameleon yali abasinga message Bebe Cool nga ina echo bugaga kimuddobozi Chameleon yali abasinga dobozi na message Bebe Cool nga ina echo bugaga kimuddobozi nga byayimba tebinyuma ngeddo Bebe Cool ina dobozi ddungi nebyali yimbisa tebiriwo tuyagala Bebe Cool samwa alikubulira mazima kati Bobby Wine yali abasinga kimu message ekyusobula mbo omuntu era Bobby Wine okwita president now it's not by mistake chali kiteke kuva mu music we chali kiteke kuva Katonda nti yabulira nga mbasaba kimu ekuume ng'obulamu bunyuma naye nga bumpi nnyo asiika obulamu omukono tasa ogayo kali adadda kiri bedda nagamba omuvubuka omulabufu yabeera stede nga buli wabeera n'akapiira kaba ku kava tayiika malusu kubanga alabye kamini taloba n'ogwiro no kyokanga toyambala kati mbabuusa abaganda bange mu kudigida temubula ebyo nakudigida dembe lya mwene mumanye wali yesawe eri eyokukwekakanga olya ku kantu mani ngakolya koza bakusibye pamba mama wakumusa tukuwa Katonda baafu mwana wange tukuwa Katonda mama ajagala baafu kati Bobby Wine yabimbako dda kati musajja atu Bebe Cool nada kusi njagala mbe nawe kusi kati bikyebyo kusi yebiki olya gabe yambala kondo muwe kumesirimu wali yesawe yokusasima byolidde onajala njagala mbe nawe kusi kirona misanamu katono oli aziza sirimu ona promotinga sirimu common sense kwezi oli agambye yambala oja kusesemera bakaddemo wali yesawe yokakanga olya ku kantu na kusi njagala mbe nawe bitambula bibi kati ono agamba genda ofune enziku ekulume oli agamba enziku eruma kuba nani abo omugezi akati nsiramu gwa nga nsagala Bebe Cool kuba nani abo omugezi kosi njagala mbe nawe kosi kiro ye oli ya promoting ngagamba kiro na misana kusula mundu ngona agamba mwegadanga okuva ku macha paka kiro oli nagamba gwagenda okwegadanga wulira bekwezi gwagenda okwegadanga wali yesawe yokukakanga olya ku kantu mani nga kolya koza zedabadde nebase nendoto ekyenyanja nga kiri abitweso sosola na magumba nezijukira kiba kikalusomba kyokanga nerabiddeyo kakalimpita nagamba ebyenyanja bibe mu birye teryaluleta bakusiba ssebo paka mulago nagamba naye tukikugaana kusala ndongo obulamu bunyuma tulya ku mazina naye lwekiba kisse teweerabira life guard weerye kikutaasa kale nagamba njagala mbe naawe kati oli abagamba mu kigendo oli abagamba mugende mwegadange onagamba wegadange naye ng'oyambadde akapiira ani mugezi bolubango ati pana Bobby Wine kuliko kwabulondako omugezi n'atategeera kakati mbadde nkugamba kati Chameleon najja ye n'azoozamu zonna n'ababuulirira lumu n'abagamba ati kuuma obwesigwa maama w'abaana bange b'onoonya ojja kujja oleeta siriimu mulongo wange towankawanka ndoza mu basajja babiri wano yali Bobby Wine na Chameleon katika story ya Chameleon twagende lyantonde mulojo omwala naye kwanya Chameleon yasula ne Chameleon tayagala bakazi bamwagala Chameleon yakwana bayagala Chameleon niyo kimukumi nga mulamu nti bojango muchama serebu I love you I miss you Chameleon takwana aba bayimbi bebula bamuloza nti balwadde balamu kiki kati Bobby Wine mulamu 100% mutera uno obulamu bwange Bebe Cool mulamu Chameleon simanya hizo kwanga yeno nekaga desk nga yagenda mu disimanyi nnyo naye benneka kasa mulamu kuba twali eryantonde ekikasi nekijani kikwana Chameleon nakiyigino wali ne kimwesibako Chameleon ko kungana ganze bajjo bolifuna erinnya
tokwananga mukazi akwekwanira kituufu ekyo sikikumye kamilioni nga mulamu paka ki kubanga ebyo buli ajja gwe bikwana I'm a sitter. You're a sitter. I love you. Bateka milioni kakati waliwo ebiwala ku nsi kuno nga bo byagala kwebaka bwe basina baserebu nga serebu panjadu yambakiyita batya ekyogamba nti ekyoyo balina ekyoyo ebizimu ebigaba tubwene bakakone Kyagulanyi ngenda mu ggulu zolwekyo ekyangamba nti Navio nakwatako nfuna olubuto Bunavio akikwatako bukwasi nekibuuza Navio mwoyo mutukuvu Bunavio kakati Kamilioni n'ategeera nti takwana bikazi bimukolaki Kamilioni akaba n'amasiga mulaavu ayagala zinakwanako omwalo mune Kamilioni najja nandikodinga era Kamilioni alina amaloboozi ganga nekyo twalizana omukazi najja nandikodinga obula kyekugamba oli mukusaba Kamilioni busa kasi Kamilioni nengeya Kamilioni bulad byonna byogambye emiwudde mbikuweereseeko nakajja kujja ku ssimu otegede nakajjako omuntu atamanyi byabwensi bebekulu tamanyi bwensi tayina namanyi gakisajja bulungi ndooza tayenda ebyo byakisebe kati sebebekulu dayangambako ekigambo nti gano njogere nta tuli ku radio National Water and the Construction Corporation guba musulo gwante nga tabimanyi ne musomesa ne mugamba bebe ne yaba biology twalwa abakazi abakola balina national ki ya musulo nawakana naye gano okunkuba oluyi ne mugamba National Water gyali kati alina nebya sex tabimanyi bebekulu tamanyi sex atuyunga tamanyi bebekulu mu basajja abenzi salimu kakati ate omuntu omwenzi super ya Kamilioni oyo mulungi nnyo Kamilioni nga ate ayenda kubakola ki kubamanyi tagwirana kati kyembadde nkugamba nti bino ebintu byensi ba gladiator yaze akopa bakamabu kyebadde bakola ki tayina kyebayetalirwa bana excitement okiraba nga kivubuka mu kijereka mutekime kati nze nkuwadde omwaka gumu wano yanga gladiator is a top 10 bwanagira n'empiso kitafune maalo manye ebiyimbi we bifuna erinnya nga bisirwalira kuki bwe bakulisaizinga nga nnyo omuntu tamanyi kuyimba bwe bavumanga nnyo omuntu Katonda abayina kyamukola ki kati kyekyana kinalabye ensambi wa Junior naye ne Junior namugambye anve mu ntalo Junior ave mu ki alwana nnyo entalo ave mu ntalo kubanga bajja mukola ekyamu nga tamanya ni amukoze eki era naye nakiwuliza manye omwana oyo ategeera awuliriza Junior ategeera namugambye ave ku bakazi kuba ayagala nnyo ebikazi era tuzonnyumira ngoganda onakayinza okuba ku bakazi oli mutabani wange nzija kujjayo nzijayo kati gongamba byaki ongambye mutabani wakosa abakazi 5 olunaku ekikono kuba wano batokyogedde layira okufanga obonaabona kozi ogenda kufanga ongambye eki kati yogera kyoyogedde sina kyenjogedde kozi layira bane kasajja ng'oli kabbi abampuliza ku ledio n'omusajja yasinga obubi kwezi layira kakatonda amazima gennyini gamba okufanga obonaabona kozi ogenda kufanga obonaabona gamba Katonda otwala abaana bo kakati abaana bange bayingira wala tobyogedde sibyogedde ogambye ekikono nyeema ku bakazi bameka twala tobyogedde oyagala kuleeta bizibu oli omwana wange abakazi bamuno oli omwana wange kakati kwezi weegaana byogedde kwezi weegaana byogedde bano musajja bwekiba tusozi mufererya ddala siko bingambye ate mwana osiko nakyogamba okiba tolayidde ku lekinto byogedde bumwana wo takwana bakazi anamugamba akuba enkuddi siko bingambye tuli wano ne alifunsi bajjo manyi bajjo otya Katonda batomutya bajjo watu otya Katonda ndako otya Katonda batomutya ye yantonda mutya kakati yogera mazima mutale mukiririza kale bo yogera bato kingambye sikigambye bajjo kale kasajja ne bajjo kimanyi lero nzikiriza nti kwese oli mufere bwe mannimba mukama nzite agenda kutu mukama nzitana nzire Kampala soko siri agenda kufa bwe mannimba njagala emmotoka ego n'omulamu lwaki oweegaana kigezi olimu obukumpanya oli mukumpanya kwezi kale abebakako yogera gakiva ku mutima gwe tokingambye bwe tuba tukyongambye ye bakakitonya ku bakazi babiri kakati zenjogera byongambye kakati ate weegaanyi mu maaso ga Katonda oba yeevuunika yamanyi ajja kufuna ebizibu bakazi ate mpuliza kyekugamba ate lwaki kati ogaana lwaki ogaana kyogamba kakati ne mugamba akendeeza eki obwenzi akendeeza entalo Junior kubanga nze mulamu omukulembeze ow'enkya asobola okuteerera oyo omwana n'akola ki ebyanda bimuwoomera era mwenna abantu abalanda bakuleedi n'abampuliza ku TikTok tukwatire wamu okugunjula abaana bano tubeetaaga enkya omwana w'omusajja yafudde mu bbaala ebbaala bagiyita menzenwa
bagitani mezo mezo ati ebintu by'abanyarwanda sibitegera mezo omwala bamuyita Martha story ya Martha benakigoberedde kibi nnyo tusobola okusympathizinga ne family y'omuwala oyo eyafudde mu bbaala naye mmwe abawala abasigaddewo batemusobola kufuna kyakuyiga mu nfa ya Martha namwe mujja kufa bubi. Martha yafudde atya tosobola kuzaala mwana wo n'asoma primary n'asoma secondary n'asoma university n'afanga emmesi n'agenda mu bbaala ssaawa 8 sitole gaba gundi yamukubidde essimu kaasi yawe ebbaala naye ng'ate bamusanze ayina ebbaala wakola ki watudde wanywera kati abantu babuuza yafudde butwa yafudde ki kubanga tebitegerekeka abalala bagamba obutwa buyinza okuba bwabadde bwa bbaala eriwe yasoose okunywera abalala bayinza okaba babumuweredde ku ki kwene eyokubiri naye nga ki ekitambuza omwana w'omukazi essaawa 8 ez'ekiro abazadde mwenna bampuliza ku leediyo ng'olina omwana w'omuwala omwana olina okukoma okutambula essaawa 3 ez'ekiro naddala nga tunafuna musajja ekonomi society efudde omwana atambula atya Sawa 8 kati omwana aba akyali mwana kyokka nali manyi omuntu bw'agende ku university n'asomako aba amanyi obubenje obuli muki kwezi nkuze kutuuka wano siraba nga Select Queen ambala bulungi Select Queen bawunya emmanga baba n'enjala enkyafu baba na infection bwe bigenda mu bbala biwenjulako buwenzi ne bikola kyulululu teri bantu bakyafu nga Select Queen bolaba mu mabaala omulimu gwabo kutambuza bulwadde ngezo kwa family y'omwana nga bantu babuvunanyizibwa nini tata mugamba lwaki tucekinga ku mwala n'omubulya n'omugamba togenda mu bbaala kwesi bituni myandi osobola kusanga omwana mu bbaala n'omukwana n'omwekitiibwa nze nawasaako bwe nawasa abantu ne bambuza omukazi wamuje ne mbagamba kusawuna buli omu yasekerera kusawuna buli omu yasekerera nga Katonda mu ggulu kusawuna nze nkuze kutuuka nina emyaka 35 nkuze kutuuka wano ne basira kwini betwala bangedde baposi kabalagala wano kwaliga dancers ne bamalaya abasooka mu bwamalaya tebabufunamu malaya mulimu mukolomire kwanza akuteekamu ebisiraani by'obwavu bajja nakuteekamu eby'obugagga olina akuteekamu eby'abamasiikiini omulala nakuwa kiri lwaki abawala temukula lwaki abase temugenda baana bamwe bawala kwezi mu Katonda mu ggulu nkindi ku leediyo yakyabasinga wano teri kintu kibi teri kintu kimazewo okuwanga nga mwenzi omwole kasitaafu nebbeere nga ggumalooza teririgwa labira ku nnyeko n'ennyeko yaliko omuwala nga gwe naye n'otambula ssaawa 8 ng'osunga busuzi mu mabbala zenna kigazi binazala teze Mukama yankuba omuggo ati mpuliriza ze nsaba mu batamiivu omukazi n'agenda mu bbaala katayagala n'abaana be bakole nga batamiivu atoba mwamuzala mukunywa mwingi atese ndi munywa mwenge butogunywa lumuna nakufa nako kwezi teri kintu kibi kunsinga mwenge omwenge gukuwesa nyo dakiika 5 tegulina makulu teri kintu kyavuwasanga mwenge bw'otuuka mu bbala olina okusanyusa bakwezi kyokka bikwezi byosanyusa byankwe omala obigulira omwenge go ne biddayi ne bikugeya ne bigamba tannasimba tayina mmotoka wayina sente teri kintu kibi Katonda bwakutaasanga omwenge n'emmindi oba omaze obulamu kati omwana omuto ssaawa 8 atigamba buli bamalayika b'okufa batambula ssaawa 7 paka ku ssaawa kwezi teri mugagga ayagala kumanya nti mugagga teri mugagga amanya nti mugagga nze ne byennina ku nsi ndabanga atayina naye ate mu banaku tokola ki kubanga teri mugagga asobola kukwata sente zaako najja naziteeka mu public kiringa kulaga baana bo mu public nga tolina nsonga nga nzize nalaga abaana nga bansibako mwana wa Sheba saabalaga nti nali njagala kukola ki nabalaga nti bano be baana bange benkola ki teri muzadde ategera asobola kukwata mwana we namuteeka mu public kateri mugagga asobola kwesima n'agamba abantu ng'obugagga bwe bwakumala kwogerera omugagga bakulabira ku mpunya gy'owunyamu bakulabira ku nyambala gy'oyambala bakulabira ku magezi kubanga obugagga tebuba bwa sente zokka abantu bamanyi nti obugagga ze ssente naye n'amagezi bugagga assets bugagga ebikalu ki kakati muntu wasanga kwezi nga atambuza bigalo za kwezi mwabunenga kwezi alina amaka alina amataka ge there is what we call wealth ne being rich kati abantu babikola ki wealth y'amaanyi okusinga okubeera rich erimu assets obuwongo that's being wealth kati asset gundi obugagga bwe muno okufunafuna obusensi liquid cash
kakati siraba ko mugaggala gasete mu public nakola ki nawangala naso kakati tekikundi ky'abawala tali muwala gosanga yambadde mini noloza nti muwala nga bamukwana Jackie ekisajja namuwe namba yange nawano njina uno yantereddeko story batuzanye eddobozi abantu baliwulye bayige simanyi batuzanye nomu omukazi mwembabulira story eno yabadde wiiki 3 nga bamutwala emunyonyo emunyonyo oyisiza ku otosipa omusajja wakola ki omusajja ye Charles nga jakwana Jackie nga bogera oluzungu lwabatenze oluzungu olungi sirukola ki hey Jackie nice to meet you what's up what up nga Jackie anyo omwenge yasaba beyirizi nga yingire motoka y'omusajja bagenda kumbe omusajja akwanye Jackie amutwala munyonyo mu malira mu byawongo Katonda wange bwe yatuuse munamuteka kakatambaala bye yamukoze tabikola ki tabijjukira Jackie yagenze okugira nga bamusuza mu kisenge kirimu enfudu n'ettimba Katonda wange nakati akyali traumatized ali utabitegeera nga bamujje mu bbaala kyo kati abawala ofuna abawala wulira ofuna otya laavu omusajja nakola nogana ne mugenda naye ekiro laavu evaawa ng'omusajja bwe yavuga Range Rover ng'eriko ekigambo Charles kyokka Katonda Range Rover yokka omukazi akuwa byonna by'oyagala n'obulamu n'abukuwa kakati Jackie yagenze alinga gwe bamaliddemu ebisiraani by'emisoto n'ettimba buli musajja neebakanga ku Jackie ajja kubaala battimba na mpologoma n'obwavu muvudde ku by'obwavu kati omwana konaddamu n'omukozesa ogenda kugabana ku myoyo gya ttimba n'enfudu Katonda wange n'emitima gy'abawala yaba minafu omwana ofuna omusajja omubi nga Kwezi ebiwala bikyakwana bite mukwezi yakulanga empologoma nekirekawo Kwezi akuba obukalu bwe asobola omuyamba nalabirira omwana nekiganda bad boy oli w'amaviiri olaba yo kameramani bwafaanana ebiwala byagala ba bad boy nannyini kirevu ebiwala babiroga kati omwana mumaso ekyamusse kigambibwa nti gwabaddewo incidence mekwayize simala googera kigamba obutwa buno waba yabunyodde ayinza okuba yabunyolodde mu bbaala yakoze eki naye nga bakabedde ddala nga butwa simanya nti nga baluba butwa kubanga yasse mu bbaala n'atuulako katono n'agenda okulaba boyfriend wani nesole weetagattira bagamba ate edikasho yamuyise essaawa 8 bwe yamuyise yabadde ava muki mwenyenza okuwolerezaamu edi katono wadde simumanyi nti singa yabadde asse Jackie yandiraja ne mutwala muki ne paniki manyi olaba omuntu akoze ekiki apanikiringa ekya Seta High nti Seta High abantu bajja naye muyingo yalina ebizibu nkoye ku sitole totya ate ntyaki otya totya nze ndi munywevu banekambawe ka sitole kano katuwe bino byogera professors nagano okwogera ku nsonga eziri sensitive I'm going to sound tribal nege mazima genyizo muyingo waliwo olukwe olwasula abaana mu Kampala yonna Kampala abaana abasinga bafuna 17-19 lwali lukwe kuva mu Ministry of Education era kyali kiragiro nti ebyana bya Central tulabe engeri gye tubisuulamu njagala kwogera nga muntu mukulu ebyana ne bikola ki kati kyebafunaana muyingo kuwa byana biganda bifo nga byafuna 17-19 kati waliwo bisizya kwogera bingi tuli kuliki kakati olukolo lwatandikira awo ebyana bya Buganda bikole ki bigwe kakati ono najja n'abiwa ebifo bino information sinabitegedde naye mwe mujje information neva ku professor Badji era kyemumanyi Museveni woliga kubugumya nesina kyakukola kakati olukwe amachaga mpugo gwe waisirika ujubisana yabimanyi bimugo olukwe bwolumala okujja instance yekola ki egwawo ate nga bagana naye yali setting mu bantu abamanyi kwanza ndi musadde wa Seta High ninayo abaana 3 ninayo bamulekwa n'abaana ba muganda wange bameka 2 kubanga Seta High teyina kyefuna mu kutta muntu teyina kyefuna kubanga erinnya muyinge Seta High yagiteekamu ssente nnyingi nnyo tasobola kusuula ssomero lye ompulira buli njaga twogere ng'abantu abaki kati omwana oyo muyinga amutta afune ki teyina kyayinza kufunamu kakati kankubuuza kagwe nannyini essomero yogakola ekintu ekireeta deputation damage kali bano abasajja balina olukwe lungi okujjawo Buganda ngenda tuka ku kyamaapu kasoke kulaga ekya muyingo muyingo bamala omusuula jukira muyingo ye Ministry of ki ayina ebintu byawakanya bisijja kwogera ku ki kati munenga agenda ng'afuna ekizibu kati banonya bamufukamisa akkiriza endagaano ejja gye mugenda okulaba kiringa mubajji tasobola kuva mu ofiisi ng'alinayo buwumbi 7 bwagenda okukola ki okufuna kubanga mubajji ali mu kutunda golf course katasobola kuva ku ntebe ng'ekitebe ng'alina ssente zagenda okukola ki waliwo abantu Katonda be yatuma ssente ku nsi kakati muyingo ono bw'afuna ekizibu kino gavumenti ne baneweekwatira omuntu nze bali basayiningisa endagaano sijja gyogera lawo bimanyi
Yesimbi. Nengano signing endagano wezi. Bajjo nkumidde mu bwa. Ati kanisa tasobola kunsiba mu mwa. Bajjo nkumidde. Zindia ku mwa. Tasobola kunsiba ki? Tasobola endagano erisigala yisigning asinga. Badde nkugamba. Muyingo bafunye bamukola ki? Kati alina okukkiriza buli kibagenda okukola ki? Omugamba. Kubanga situufu omwana yafa omwana yannuma. Naye muyingo ye talina kyafuna mu kutta mwana oyo. Ate si yamutta. Ate seta haye badde webbanga ddene. Ffenna tusomeseza y'abaana. Sisita wamena mutebi yakulira ku seta ki? Yes. Nga tobagawo incidence. Ekintu ekizze kati waliwo olukolo okusanyawo kingdom emu. Nga bagenda sooka babonyebonye prominent baganda bonna. Babajjene mbyo. Wawulindira Uganda bagijje ku map ya Uganda. I'm not tribalistic mbabulira biri mufumbira ate mbyogezaako magezi. Bazeeko map. Akati ekisulu muyingo kyafuna emikono gye miki? Misibe. Kyofuna nga bakipampinze nnyo. Nene muyingo naye yandibadde anoonya famire y'omwana n'anoonya abeeki kubanga okufa Katonda yakola ki? N'anoonya kojjewo. Kyogamba manza yafiiridde ku Seta High. Simanyi. Nedda nkubuuza buli afa afiira ku Seta High. Okufa kukusanga wonna. Death is inevitable. Buli wamu ofiira. Buli wamu okola ki? Ofiirawo. Kaakati njagala mbabule nti olukwe ku Buganda lunene. Olw'okugimalawo ng'eyita mu masomero, eyita mu kujja ku maapu, eyita mu kutwala abaganda abamu abali prominent n'abasoga. Kubanga njagala tumanye between you kwezi mu Buganda, bw'obanga oyina Buganda region oba gwe president omutuufu. Yes. Naye njagala okkirize Buganda President Museveni baamukoowa. Baamukoowa nnyo. Kakati kankubuuzeemu kwezi, nyinza okuba ndi musiru nze Mukasa. Mpuliriza. Bajjo. Ogambye oyagala kuza NRM mu Buganda. Tugende mpola. Okoze n'omukolo ekibuge wa Nankabirwa. Kyokka ate Buganda gy'oyagala okuzaamu obuganzi ogijje ku maapu ya Uganda. Kati bandi bweyagala bakuwa obuganzi. Tugandi sirika gwe tusambuka nze nsomesa. Oli mu kulwana Buganda edde ku maapu. Naye ebikolobero byonna obikolawa? Mu Buganda. Buganda okubya abaana baabwe. Abaana bwe bali mu makomera. Drone zisiba zituwamba. Ayogera ku gwe batta. Oyagala kuzza buganzi. N'okola ekisembayo mu maapu yonna kuliko ne Bukeddi. Kuliko n'Aluulu. Buganda yetali ku maapu yaki. N'abasajja twabakola ki? Kakati ova n'ogamba bannange Buganda mu mpu obululu. Kati Abaganda bawumba tuutu. Baabaloga butategeera obagubye ku maapu yo. Okoze olukwesikezi mu Central North. Simanyi East North. Kubanga bakimanyi agala between you and okkirize bakusomese. Nti bw'okwata kabaka wa Buganda yekka yasobola okuvaako revolution n'ekyabazinga. Era waliwo n'olukokuba kyabasinga Museveni mugezi. Bamutandise. Baamala kabaka wa Buganda kati batandise kabaka wa Busoga. Abasoga mu mpuliriza nga ndi ku radio yamu Kyabasinga ye mukama wange njogera naye. Kyabasinga ali ku misomo gyali mu PhD. Kakino kanti bagambe nga mu mpuliriza nti Busoga ye kyasiza okuba ne bakabaka abaasoma okuva ku bannadiope. Kituufu. Wema wako mulo kyalina diguli ze mutamanyi. Kakati olukola President Museveni ayagala confusion eri Buganda agireete newa ate akozesa bibuloga byakyukakyuka. Kitwalira abantu bagezi okumanya nti ono mulabe. Era kitwalira Kyagulanyi okuba omugezi nti waliwo olukole bakola okukyaya Kyagulanyi mu Bwakabaka. Ewaffe Buganda. Ebuganda naye bakikola. Ebuganda bakisiba ku Bobi Wine mutayagala ki? Kumbe Museveni agulaga buloga ge ne galeetawo propaganda. Ate kakankyuka. Ne gakuba sikakyukakyuka. Bobi Wine tagaba permission eyingira mu revolution. Asanga yakola ki? Yayingira. Kakati mbabula lwa Buganda nsabula omusajja watu byasensera Buganda kati yatujjeneko ki? Naye ng'akozesa baffe bennyini. Kati ayagala kireeta Busoga. Kubanga nyiri Jodisi n'ebbiri ze zimulemeseza ne pulojekiti yejja gyotegedde. Gitegedde bulungi. Mweka kati ndi mukwogera nga muntu mukulu. Kakati Abasoga mubeere vigilant. Kyabasinga wamwe mulamu ye mukama wange ze njogera naye mulamu ali London. Yali asoma. Agenda kufuna zi PhD. Kati balanga Busoga agenda kufuna kabaka omusomye ennyo. Kati bakikuba mubakuma Basoga omuliro babanje Kyabazinga. Oli najja n'asala Katikkiro ekigambo nga bwe yayagala maama wa Busoga. Oli nabo ne bagoberera. Abasoga mbasabye mu bagezigezi ng'abaana b'emisota. Bave mu ebyo by'ekisiru. Muve mu ebintu by'ekisiru. Mpaka masimu kwezi obumunyiza bannange kati simu okwata yaki. Badde njikwata ntya. Genda mu basomesa. Kakati obusomesa toyomba. Buganda. Okutujja ku maapu Museveni alowooza kigenda kukola ki? Naye kati kankuyigirize nti bw'okuba Buganda Abaganda be bakola Buganda. Museveni kyalina okukola akwata Abaganda bonna abatta abamalewo. Bwe bakubuuza nti gwe kwezi nga bakutta. Nti gwe Mukasa awo ojja kusobola okumalawo ki? Nakino kanti basomese nti Abaganda be bakola obuki? Kati Museveni yerabire nti bano abantu be bakola ki? Si linnya lye likola ki? Lirikola. Kubanga tokyasula kujjawo kabaka waffe. Tokyasula kujjawo lubiri lwaffe.
tojasobola tugana kwagala kabaka nziko kabaka nkola ki mufira kyo vola saka muntu yena amanyira bwa kabaka newe bwa kabaka uzamba sada wabagande Busoga era Obusoga bulayire mama mwali afumba tata mwali mulamu afunvuwe kakati bana balabe abakalo okunafia kingdom zonna bayita mu babajjo abayina omumwa be mulowooza nti babajjo bamwe najjo linavuma kabaka wongo gosirise olina atyobola Katikkiro wongo okola ki nga kumba oli misoni y'omulaba yagala ennono sigwemu amaanyi kuba Omusoga omukwatira ku kyabasinga wakutta omuganda omukwatira ku kabaka wakola ki kakati bano abasajja abatufuga bayina amagezi mangi asobola okukwata ku bajjo nga ntaddeka ku kafira ka already nenzija nenvuma kyabazinga nenvuma Katikkiro wa Busoga naye nga ateze endaga ndi mu nkyuka teri muntu ayagala nkyuka kyuka asobola okukwata kabaka yenna kabe wabalulu enkyukakyuka buno bakabaka n'amadini gatuyamba jjukira Kyagulanyi wajja Busoga abadde alingi Katonda basiga ekifaananyi mwavuma kabaka wange ojja nti waliwo abantu abagenda ne bava ku Kyagulanyi olwokuba nti bavume Kyabazzinga ojja nti waliwo abantu abali bakoye Kyagulanyi ovuma Buganda Kyagulanyi amala kukyeyambula Kyagulanyi yasooka n'okulangira nti emmaapu ya Uganda bagijja mu ki kati tutugenda muyite kati njagala oyogera ekigambo gamba Bobi Wine the prophet yalangira dda nti maapu ya Uganda bagijja nga wabyogera ddi wabimanye kwezi tokwata kutwala credit ya Kyagulanyi jewa Kyagulanyi yasooka okulabula nti maapu ya Uganda bagijja ki kati bano abasajja balowooza nti bwe tujja Buganda ku maapu tujja kuba tumazeewo ki obutasobola kubanga njagala tukkiriza nti Buganda yalera Museveni mu nsiko Buganda yawa Museveni emmere kinakiro kankyogera ekibaluma Buganda yaleta Museveni mu ntebe Saabataka yalwana olutalo kankuddemu Abuganda bamala kulaba ku kabaka n'asala Katonga Katonda bw'ojjawo omuntu yakuleeta mu ntebe kakati kitegezeeni ali mwati yagudde ebitundu ebirala 10 Katonda ali mu Buganda egenda kufuna 0.01 zisimanya abalira basajja no byabufuzi okudde nalukola omuganya okulayira mpuliza kwezi ne anya babalira simanyi nisimanyi oba mukama nzije mu nseno ngende ku planet endala oba newo obutwa kwezi bwabanga ebintu baganda omuntu bwalwa mu buyinza Katonda amuggyako ekisa eno gavumenti Katonda agijjako ekisa nalukola wangudde akalulu kawangudde gokamukoledde omenyetawo okugulu okubye babajjo okubye abamawulire simpathe y'enyalemu yonna ezewa nalukola akuwangudde amaze okuwangula akalulu omutaddeko ekigambo nti akubbye omutwala muki president w'eggwanga omulamba noyimirira ku state house nokola n'ebbaluwa nti banzibye akalulu kubanga kitegeera nti bamafia be bamutomesa aswale muki omaze okugamba nti banzibye akalulu okubidde electoral commission essimu obagambe temulayiza ki kyokka buli kyebakola kyongera opposition maanyi kati just nalukola omuwa emyezi gy'omukaaga si myezi mukaaga just emyezi mukaaga kati manyi kyebaagala tebagala mu defeat bagakola kindo NRM nga tesazeewo tokola ki naye amaanyi g'abantu gasazeewo dda nti nalukola kati jjukira ti NRM byonna byekola okunyigiriza nalukola ate yongera bantu muki kyokka ebula emyezi mukaaga bagende muki tompapya bakugirango byo naawe okutta maapu ya Buganda ogijjeeko okubya nalukola emiggo okubya abaana be bonna bonna ki emiggo okubya bulungi nalukola omuganya okulayira ali mawulire bamuganya okulayira yagenze abagonna mawulire gakolera ki oyina beesige mu kkomera akulaga gavumenti nti yagwadda oyina beesige mu kkomera okubya abaana emiggo nalukola omukubi emiggo awangudde okutte maapu ya Buganda bulu bugenda kuvaawo kwesigiza okuba nze musiru kakati leero oli mu munyungufu bambi omuyumungufu kakati mukatonda president Museveni olaba video eno kale mpensonga bbiri lwaki abaganda bakwagala okusaba bloga bavumye kabaka wa Busoga bagala okuleta obusirusiru bwe Buganda ne waffe bavumye nesaka ati Kyabazinga nkutta era nze mulwanyi wa Kyabazinga gumina sijakkiriza busirusiru obwo batandika ddi okumanyira kingdom ya Busoga Busoga bunyoro Buganda tuzimanyira nga ndi mulamu Busoga bunyoro Buganda ne Tooro ezo nze ambasada wazo zonna kumpewo olaba nalwaniranga kabaka wange wa Buganda single handedly otalo nembikola ki kasija kukiriza Kyabazinga musiriwalirako kubanga kabaka omuto gwe tuyina gobalaba mu future balaba future nga bakubawo nga baleta bi propaganda babwe ebyekisiru ompulira bulungi kakati bitukwatirako Kyabazinga bitukwatirako wa mutundako oli nayogera musimanyi Katikkiro simanyi yayagala mama ompulira bulungi kyekugamba kakati obaamu amagezi dala n'abawuliriza ebiyumba tuutu ebibadde ebisajja bigenda kufa bikolimire kyokka nga tebirina mirimu gye bikola bifuga bugaali bitambula bigawulirwa na sente nkusindikire
Beba bakazi bakadde wa information tosobola kudda kabaka wabano n'omuvuma. Kabaka omuto is the youngest king gwe tulina agenda okuchining sabusoga ng'obutaka mu bintu ebyo by'ekisirusiru. Era nze njogera ku radio tudisisinga abasirusiru bonna abogera ku kabaka yenna. Kabe kabaka w'abalulu, kabe kabaka w'abatoolo, kabe kabaka w'abalugwala, kabaka asigala ki? Kabaka. Edda Katonda yayogeraga ku bakabaka. Tosobola kudda kabaka wamu n'omuteekako propaganda. Ate abantu nebakuwa obukata abasoga babikola baagala abasoga bakyawe Kyagulanyi. Ate bano abantu aboga Kyagulanyi tabayinaako buyinza. Boogeranga nze bwezijja ku radio nenjogera byenkola ki? Era abasoga mbagamba nti Kyagulanyi talina bunosensi w'ebigundi. Kyabasinga mwali mulamu, ali mu misomo gye, agenda kufuna PhD ze dokita, ali mu kugoberera bigere by'abatata b'abaasoma batadiope.